Nkwebaza omukwana ngoberera nkwebaza mukwano gwange andaba ku mukutu guno munabusiro n'olulasange ku YouTube ate namwe abo ku TikTok sibasuuliridde siyinza ebintu kubisuula muguluka nga jobera nti nampunge andi wala edda gwate nfuuke kyetta ng'eyazigoto amayembe enyola ezza mu kyenyi oba kyeropa ng'owetuli empande nja kukyesaga ng'owetuli empande era sagala kufuuka kyetunda ng'owetulu asima enjuba ssebo ne bannyabo gwogalirako gwose era nze munabusiro mbebaza abasubscribinze nembebaza mu abasharinga emisomo gino ne mugituusa ku bannaffe abalala obanga gwe mundiko okusokedde ddala okujja ku mukutu guno sooka subscribinge olikinge commentinge osharinge byonna bikole kubanga omukutu guno twagala gukule ate tugumanyisa abantu abala bangi kubanga guliko ebyokuyiga bingi awali akagga wagwa nakasumbyo ntera okubagamba ate kino kyaliro kya mmere bagambye ekyaliro ky'emmere bakyagalira mu ddiiro ntudde mwebale nammwe kutereera eyo okufaananako ekkuuta mbogo literera kunyweza miziiza ate akanyomo nako ne kateera ku kitentegere kale nze munabusiro Sava Bossa Musisi olwaleero ndi ku mulimu gwa Ssenga mu kufumbirwa Ssenga alina obuvunaanyizibwa bwakola mu kufumbirwa kw'Abaganda kuva dda naddaliri okuva edda n'eddaliri yonna nga Ssenga alina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo bwakola mu kufumbirwa okw'Abaganda sigenda kutunula ku migaso gya Ssenga ng'omuntu kuba mingi nnyo ate obudde mbaawo na butono leero ngera kubawa obuvunaanyizibwa bwa Ssenga mu kufumbirwa wakati mu kufumbirwa omugole ng'agenda mu ddya ngenda kulaba obukulu obwo obwa Ssenga weewaawo jjukira nti omugole bw'aba atwaliddwa Ssenga Nazzikuno naye yagenderangako kati Ssenga w'omuwala ye yasigalanga ku buko yasigalanga ku buko era mu kugenda mu kisenge awo Ssenga ng'amala nakukebera ku kitanda ate olwo nno abagole ne balyoka batanula okukirinnya kati kitegeeza ekyakolebwanga kyonna kyakolebwanga ne Ssenga waali naye ekyo kyakolebwanga bwe kityo lwa nsonga baafumbizanga abaana abawala nga bakyali bato era n'abalenzi baabeeranga bato tebaabeeranga bakulu baabeeranga bato kale kyekyatwalanga Ssenga mu ddya mu kufumbirwa kw'Abaganda okwedda weewaawo kale omwana omuwala bwe yazuulibwanga nga mwana nteeka manya abamu bakozesa kigambo mbeerera si kituufu embeerera ebeera nsolo kati omwana omuwala bwe baamusanganga nga nteeka Ssenga nga bw'aba addayo n'embuzi enduusi eri bakulu banne ng'addayo n'embuzi enduusi awamu n'essuuka embuzi eyo baaginoonyanga beebo abakulu abazaala omulenzi bebaaginoonyanga ne bagiweereza bakulu bannaabwe okubeebaza okukuuma omwana waabwe oyo omuwala obulungi bwe batyo embuzi yaliibwangako bakulu bokka abo abazaala omwana omuwala ab'olubu lwabwe bonna baalyanga ku mbuzi eyo nga ennyama yaayo tefuluma bweru w'amakaago nedda yalinga tefuluma bweru w'amakaago akati omuwala bw'ataabeeranga nteeka ng'era wabaawo akabonero akaweerezebwa abazadde ne bamanya ti munnange omwana owammwe oyo yalaluka dda tumusanze asangiddwa nga si nteeka ekyo nno nga kiweebuula nga kiswaza nnyo ekyo nno nga kireeta obuswavu mwanange obwo bw'otoyinza na kugeraageranya kale n'omulenzi bwe yabeeranga nga ndawule tegeeza omuwala abeera nteeka ate omulenzi abeera ndawule yiga olulimi Oluganda wano omukutu guno era bw'oba tonakusubscribinga gw'oli ndaki munnange kubanga by'osubwa ate nga bingi bye bakugamba by'otowonga nti lubaala nzita bakulamulira nti leka banzite emagombe eriibwayo obwami kyogenda kumyuka kitaka kale nno omwana omulenzi naye bwe yasangibwanga nga mwana wattu bwe yabeeranga ng'ali ndawule nga ab'oludda luli oba ab'oluyi olw'omwana omuwala nabo nga bafuna enkoko eyo nno yabaweerezebwanga nga bafuna enkoko eyo nga bagiweereza bazadde b'omulenzi era mu kisenge eyo wabangayo katembo ow'enjawulo okugeza omugole nga talya mmere tagenda kunaaba oba okulinnya ekitanda nga batandamuwa nsimbi ekyo baakiyitanga kumugula oba okuzirula ng'amuzirudde yasookanga kumuzirula mugole bwe yagalanga okulinnya ekitanda nga baamuwa ensimbi olwo ng'amuzirula kwe kumugula aba amuguze aba amuzirudde kuba oli abazize Ssenga nga ye ali awo alaba katemba
byonna byabanga bikolebwa naye byabanga bya mu mirembe, si kugamba nti nno byampaka. Babeeranga babimanyi nga bwe byakolebwanga, buwangwa nga bwe bwatambulanga mu biro ebyedda. Kati ekyagendererwanga mu bino byonna ebyakolebwanga kwe kulaga munange omukwano omwami gwateekeddwa ate okuba nagwo eri mukyala we, naye obuvunaanyizibwa bwa ssenga bwo bwe yakolanga mu bufumbo tubumaliriza, obulabye era obutegedde. Bwe naaba nfunyeewo akadde nja kubawaayooko ku migaso gya ssenga emikulu kuba mingi nnyo ssenga n'emigaso gye mu buwangwa. Olwaleero njagadde tulabeko obwo obukulu obwetoloolera mu kisenge eky'omugole ne wakati mu kufumbirwa nga bwe byakolebwanga. Katukomeko wano olwaleero mbagaliza ekiseera ekirungi, naye sooka osubscribinge, olikinge, okomentinge, osharinge. Nze bw'oba olina ekibuuzo ky'ombuuza ndi ku ssimu 078 599 343 kanjiddemu eri 078 599 343. Ogitegedde? Bw'oba oli bweru wa ggwanga teeka ku WhatsApp obubaka eri +256 781 599 343. +256 781 599 343. Teekako obubaka bwo ku WhatsApp obuuze ky'obuuza ate era tunakuddamu. Kambagaliza ekiseera ekirungi, mubeereyo mirembe bakulu, tunaawuliziganya. Mwebale kugoberera nammwe abasharinga emisomo mbeebaza. Musubscribinga nnyo ku YouTube, omukutu guli gugamba nti Munnabusiro n'Olulasange. Genda ku YouTube tekamu Munnabusiro n'Olulasange ye osubscribinge naawe otambulenga n'okumanya buli w'obeera. Kale mweraba bannange.